sijja akola neba kabisa. Sorry. Sikategedde kati Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083. ojja kubanga osobola okubanga otufuna, tujja kubanga tukulangira bizinesi yo, osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Bwe tweyongerayo eyo nno mu mwezi gwa Maachi President Museveni yalabikako ng'agabye bilioni 5 mu banywanyi aba media ba YouTuber saako n'abalala. Bannabitone bano balabibwako nnyo nnyini ddala nga ssente zino bazigabanye bulungi naye abamu tebaali bamativu n'ebyo ebyavaayo. Wano nno abamu beetemanganye bavuddeyo n'amajambiya ne kibooko zikifaalu ezenkanidde awo nga bagamba nti lwaki abamu bamutwala ensimbi ate ne muba nga temutuwaddeeko yadde n'omunwe gw'ennusu. Bino nno bimukaabya maziga nnyo nnyini ddala era nga bwe tunaaba tubyerabirako ate mu mboozi ze zimu n'emizimu ne gifuuka emizimu. Omusasi waffe nno yandiba ng'alina ebisingawo okwebyo mu kitundu ky'e Kantindigwa eyo nno abanywanyi gye balabisiddwako nga bali mu mboozi ez'akafubo. Wabula enkwacyo naye efuuse enkwacyo naye katugende mu kitundu ekyo ate tubeere nga tubiraba weewaawo. Oli ku Glosh TV. Glosh TV, likinga, subscribinga, sharinga. Kona mu kigala tutambule. kola tuve wano kyekintamisa bintu ebyo naawe bandibiseetera tudaba kutandika kukola njagende wakasuku nkole sembera maaso sembera otandika interview tusa bino biseetinganga before otegeera abange abaana b'okukevina soko tule tukole Kevin erina ebyana tula tukole negwe nze kubuulira bino ebigambo wammanga linda sirika tukole soko sirike tukole so anati nagona kapone everything is bashit ya tell them say ya Guardian now representing I am with Samuel Samson son of Sani Kaleno say magudi gudi aya bolkanta natukuraka food say ya food giraba Rakta, Master, Sector, Factor, Dad of the 12th Parliament, Tatawanyuka Ichulam, Daddy Tiana. Are we together? Hallelujah. So our program, Chicken Africa, of course, to YouTube channel yafe. Abalabi bafabule tubaniriza nnyo. This is yet another episode. Neshau Farusali, mutabani wa Haji Yasin, agaramidde bombo. Oh, why? Tata wange mulamu. Oh, sorry. Oyo jajja. Sorry. Ate jja kugala bindi tukola abantu batulu. Bw'okola interview olinga neegayiriza tula na bulungi. Beera musajja. Tula bulungi.
mpozi ngere no goga mambo inachoyagala okulaga abantu So kaka atula bulungi kale sole. So onako lwalero tugenda kwogerako ne Shaufa Lusali naye ndowooza okakasiza nti show si nyangu. eno tuli mu show tuli mu kantu nze mva mu interview nengenda So onako lwalero tulina Shaufa Lusali tugenda kuba twogerako naye mumumanyi Samia ndi Shawa alina stories nyingi zayagala okwogerako naffe soko nsumululireko please open. siri mukozi wa baba So alina stories nyingi zayagala okwogerako naffe okuli story y'omusambwa awo njagala tutandikire abalabi baffe ku YouTube bonna comments okusinziira ku episode eyasooka bagamba nti wali olimba nga bagamba omusambwa ogwo yagusangawa era byaddi so nga tulina okunoonya tuwe the second edition y'ensonga lwaki tukuleese. okay nayanza abalabi baffe aba Chicken Africa amanya ndoboozi Shower from Samia and Shower onakola yo tukoze interview eno Chicken nga njala nkujjukiza ebigambo bino nze obulamu bwange bwali bulungi my life was good naye simanyi lwaki buli muntu yandibadde I don't know Chicken emboozi y'omusambwa masagala tugiddemu No wait njatuddeyo emabega ani yakuyise siku yazze waliwo yakase tewali did anyone force you? nobody so mbadde gamba ku then kolera abantu njatuddeyo emabega gye twatandikira omusambwa ogusanga wa kalangala oyogeze kola ki twali tugenda ku performinga Yes, it was Christmas Eve tugenda mnaku za Christmas awo 23-24 promota nankubira essimu nangamba njala mujje mukole ki mukole ne musaba sente nga nyingi ko mulemesa lwa nsonga ki nga buli stole zempira ku bantu bagenda okukola eyo ku biziye nga tezibeera nnungi abamu bafa mazzi abamu bafa biki ne ngamba sigenda kukola ku ki kalangala togenda kukola kalangala nze ne ngano jakala kalungi tukole n'ogaana ogenda kalangala segedi ne ngano ogenda okukola kalangala kati Sami promota wamanya nti nze ŋŋaanyi akubira Sami essimu amugamba muganda omukubidde essimu njatukole yeebuzaabuza nina ssente bwezi titukole Sami bamubanja rent akkiriza because alina pressure ya rent ewaki ewaka kati akwata omulimu nze nga simanyi tugenda tukola Chicken twagenda kalangala it was a very good environment amazzi gaali malungi abantu nga balungi but olunaku lwe tugenda so twali tugenda performinga nga nkeera kati ningamba nze katambulemu mu bubaala obuli around manye embeera z'abantu eyibakwatako so that nkola research enkyambo performance ennungi bwe ngenda nsanga ekiwala jukira nze ku bbina nkola ki ntabuka nga kiririna mu ba tiktoka oyinza kigeraageranya ku tiktoka ki ebbina nga ddene kira price lyali ddene bwe lityo akoze bukozi kati season musana n'enkuba so ntuuka mu kabaala nga bbia wa 10 tugende kapa tumunywera ku mutwalo neŋŋamba kutengenda kujoga kalangala nenkoona obugere nempita waita najja ne bayita rawundi esooka ne tunywa waita najja ne bayitayo kubi ne tunywa ngenda okuloba omwana atandise okukola ki okutamiira koze katandi waita jam excuse me chiyoza chiriga zubede mabega okay kati so lindako nga tetunagenda wala bannange mbadde nsaba waliwo ngambye nti mama wange wali bane mama wange mumukubire ku bugalo simanyi watudde ali mu interview pola ambo boyocha okay so kakati olwo nkunyemeza emboozi oyita mama tasira mama wange tula bulungi tunyumye mama ona laba comment omwana yagamba mbu ekiziga awuta kiwute mama ute ale changa mama ekiziga nawe kinabe mama ono yagala na postinga mama we ku TikTok omwana na commentinga nagamba fwe gama gwe mama we ekiziga awuta kiwute yava mu kantu ngende so sako tuwe story y'omusambwe sasa nyesene mu bbala ebbala yonna enyo etamira ntwala ekiwala Chicken nze samanya nti nze tuli bavubuka tusiimisa maaso n'ensiima ekiwala nenkyagala netinjagala tutuuka mu logi nali nsasudde twebaka twanyumirira ffe ng'abantu abakulu twebaka nkeera ku makya Chicken ng'omwana ataliiwo nga taliwo kubuli yes ng'abuze ng'alazeewa Chicken nedowooza nti oba omuwala atambuddemu bakoze atya nasula naye nenkola lisaaki buli wamu omuwala nga taliiwo ne Chicken njagala okugamba ebigambo bino okuvako olunaku bulamu bwange bwakyoka wakakasuta nti gwali musambwa ebintu ebyaddako okubawo after ng'omuwala agenze Chicken nze gwolaba sikyebaka Chicken nze obulamu bwange bwonoonese Chicken nze gwolaba obulamu bwange bwonoonese bwenadda ku zero sikyakola nebaka bisanga
nategedde kati Yamalojja lezana mu mugera biddeko engeri gye gitambulira wewa emboozi z'emisambwa teziggwa malojja lezana mu mugera biddeko engeri gye gitambulira mu bantu ate ensangi Uganda nno bwe naye nno ndowooza tugenda gendako ate mukuwummulako tugendeko mu Bulange